Manage, hi guys, tuline Norbert, obanyi for tukola official introductions. Ne tuline Norbert or Norbert Events. Generational promoter. Why promoter? Why are promoting a black sugar to be taken? I just black sugar. Black sugar, my cola, my side festival. Are you serious in the meanwhile? Erambo bali muku. Waka bali muku. Tugenda kusoka kola trip. Oh, trip bali muku registeringa. Trip babana bali registeringa. Trip abami. Ojja. Togeza nojja n'omukyala wo togeza ne waba muwala nti girlfriend wange ojja kumusanga eyo. You sorted. Naye banna. Hey. Aina kujja na side. Era connecting ya tegese just sangayo already tuba sortinze. Kati kambuze. Enjawulo ya wakati wa side chick ne malaya yeriwa era. Good question. Wakati kulaki njogera bwo. Mugantu mujja basanga ngolede bali sorted. Waguze buguzi bantu bazze bageze. Ate tubaguze. So nga wamu omuntu linda mu nzinjogera. Ya the program yiyo. Bakuyina. Mujja kusenya mu amaba. Anada uyo nzi kugambye lero nze ngira bouncing off. Yani badenga muchala namba 2 atali official. Okategedde. Bwogamba nti mujje mujja basanga kyegeza go kirala nnyo goli mu kutunda bakazi. Kuliriza otunda bawala. Siba side chick. Wama dodola bayo. Kuliriza. Side chick. Abeera siwa lunaku lumu. Totegedde kyenkugamba neera. Totegedera kyekugamba. The thing is no olaba noleka nkubulira. No, the thing is tomanya diri ogenda kusanga side chick kugenda kubeera naye. Era osobola ogenda bobogenze out totegera nti no bangenda musanga wasigenda musangayo mu bbaala. Oba ogenze oba mulungo totegera nti ngenze musangayo. This is generally a trip that is meant for the Side Chicks Association. So abachala ba side chick bagenda kubeerayo. So osobola okuba omufumbo basi osobola okubanga aspiring kwanga nze text enfunya nyingi n'abaami bennyini batera okuntextinga nangamba sugar njagalayo side chick oshagera kati oyo mwami nze gwempitako yo trip okategedde wamaka kusomika nkubukati nga generation promoter. Yes, tugambe. Gobugamba nti ogenda kuleetera abasajja abakazi babasangeyo. Concept y'ekintu oba ogitta. Okkiriza nkuwabule nga promoter. Ndi mutegesi wa bivula ali tested. Okategeerako. Bwogamba nti no otwala ba side chick trip. Tigo omusajja jangu nga bwoli ojja kusangayo nedda esi side chick. Wandibadde ogamba abaami mujja ne ba side chick bammwe. Anti awo omwami mba muleseyo atamulina. Babayina abasinga babakola ki? Ate nga waliwo yali yagadde okujja okufunamu akategera ekugamba. Era kiri vice versa. Nga tamulina ngayagala kujja mfune. Kiri vice versa okimanyi n'abakyala abaffe. Ekigamba abaffe ojja kkasalamu. Abakyala abafumbo. No balina basaidi husband nga gwe balina saidi je bali munange. I didn't know about that. Munange they do. Nga mufumbo mulimu nga na wampeta. Nga mufumbo nga inayo ka Eric. Ate no vano muchaka katika nkitereze mu kitegeere. No nga omwami gwayina ali reasonable nga mufumbo nga bola wano tuli waka nga mufumbo. Ningo omukyalo era ina n'omwami omulala nga ate naye mufumbo. Kati nga mukyala wo side chick wa mwami mulala. Ate fe tudiringa n'omuntu wa wansi kati nkubulira ebiri ku ground. Kati obu abafumbo no katulachi ova mufumbo bonogende mu. Oyo no fumbo bwo mulala. Kati sibitegeera. Kukanko nyimize story. Ate nga nobo jabbo yo. Kanko nyimize ko ne story no nga ate reality. Nze nayo gwe manyi. Muwala mukwano gwange. Yaina boyfriend we nga basoma ku university. In fact secondary crush ebyo yokweyagala ebyo ngabantu. Bwe batuka mbu ne bebulako. Okay. Bagenda okudamu okwezuula ng'omuwala ono gwenjogerako ngoleda yafumbirwa dda alina empeta. Wow. Naye nga akyayagala gayo nga tasobola kuva mu maka ga musajja wa mpeta ono. Okay. So kati agira n'amugabirako ku byalo. Namugamba kati omumanyi nti weekend eno mwami yagenze Kabaale. Kati jangu oba ngenda kujja nfumbirewa
Noli nno naye yafuwa yawasa omwami sakati omwami naye alimba omukyala we waka kati bo bagira ne bewasamu weekend kyokka bonna bafumbo kati bintu ebyo gye biri awo mukama ntaseewo kambere wano kati omukyalo oyo omukyala oli omwami abeera sayidi ki abeera sayidi kooko kyengenda okukola ndowooza nedda abo beba smart wire ugaye musajja wavunanyizibwa wamaka smart wire be bano abatalina mirimu anoonya ssente anoonyako kakasa smart wire si be bano abayagala okukakasa abayagala okukakasa simanyi ekyaggulu needi nja kuboogera aba akakasa nnyo aba akakasa nnyo nezo ndoza babira mu lwala ebintu ebyo gye biri ebyaddala oli n'asalawo n'agamba kaŋŋende nze njagala kukola mukiri kyekyange ayishuwa gwe tewalaba neno voice note sibwoli ng'era omukyala tayagala nakumanya kati ye mwami gwe olina okufaayo osooka ogenda ebbakuli ku bitaala tukitwale nti ffe twakulira mu kyalo tubitegeera nemweno kati nno lwakuba simanyi I don't know but for me it's ala ekinseseza sinawana kukyogera waliwo olunaku lwe nali mu production ne bambuuzako ku station ne bagamba Sugar oyagala musajja ki ebyaddala ddala I'm not attracted to young boys in my head I be like kubanga simanyi but in my head I feel like oba tamanyi bulungi oba kiki Don't really about your Eric. I say anjaga ngomusajja nga mukulu. I'm attracted to someone who is wabanga mtonyo. Olu mukwekubira kala okafuna ekisuga. Nange simutegera mwami. Yafunye bwa. At least side chi. Wabendi si wange. Side chi si uwe naye amwita wange. Ngande wa. Nenga muyagaide mu government ya President Museveni. Namwe Museveni yabafuga. Simulina ako buzibu. Naye katika mbuzi kyeshiretera omuntu ebimu ku bitu omanyi ebimu ku bembeerawo n'endowooza mu ebimu ku tubeera nga Museveni aludde mu buyinza ebimu ku bimuwadde eddembe byebyo ate kati amulinako obuzibu ki omulala anoonya olino kati naye katika mbuzi kyeshiretera omuntu okuba si kuvaayo mbufumbo but n'afunayo omuntu omulala omutaasa nga towe waka waali bali bobaddeyogerako tukole katekole ku side chao bale abanobati side y'abakyala soka side y'abakyala abakyala anonyo omuntu omulala omukyala anonyo omuntu omulala nagenda kati no waliwo oyogedde no waliwo yagenda kukolinga wamvunanzibwa oyizo kulowooza ko maybe ni waliwo olinga anonya nga te yamuteka mu okimanyi nti no dodo mu mboozi eri eyabannambwa ayo wenjigoberera obulungi kuba tina yatugamba yalinga neighbor wani wa Opafambo. Choka Opafambo agamba yali neighbor wa Suna Ben. Shegeza Suna Ben yali abeera ne Tina. Bali babira mu kikomera kye. Kati nga Opa abeera ne Nambo ayo kati. Bwe kiringa ba neighbor. Ate bonziza yeyo ku mizigo. Je biri nnyo. Olimba mizigo. Baby wagenda ogenda ke wa neighbor. Ndi ngeza ko foto diringa n'omuntu wa wansi bina tubifuna. Kyetuufu. Emizigo gino ogiraba. Ne mujoze bakaba basajja mu abali ku mizigo okimanyi omukyala agenda ne mu kinaabiro ogenda okunaaba n'agenda naye byaddala ng'omusajja ali mu nju bino bye mbagamba gye biri kati bebbi wange oyagala okunetera essimu mu kiyigo tasobola gikuleetayo jjukira emizigo egimu ebinaabiro ne toyi biri bweru true okategedde wetoolola bwoti kati ebintu biri wansi abantu beegatta nozaala abaana ba neighbor omu owokubiri owokusatu naye nze ndowoozaamu ezimu ku nsonga ezireetera abakyala okugoing outside their marriages of course percentage enene y'abakyala bali faithful ekyo kyo weekiri abakyala basingako ku baami ate omukyala watukira okukkiriza nti kati kambeere noono waliwo factors nyingi nnyo ezimu ziri health wise ezimu ziri spiritual ezimu ziri financial ezimu ziri political ezimu ziri scientific banyimenye kindekeki wano ojja kusanga wenkutwalako mu politics mulimu abangi nga waliwo yamuyamba okuyitawo waliwo ne yamufinansinga mu campaign ne waali waliwo akyamuyambye okubanga oba twekigenda ng'eyo mu zi parliament eyo oba bakansala abafi jukira wamala okuwangula kalune kajja alina okutula ku komiti ezireeta ssente kati bamanyi okubanja mu mbeera eyo kubanga oli omugagga talina kyogenda muwa kyanjawulo ate abantu abamu
Munayi sex tebakyamutuala nga kintu kiri awo nti kyamaanyi nnyo. Kwegatta lunaku lumu ne bikomaawo ne biggwa. Tewali laavu. Okimanyi ennaku zino abantu beegatta tewali mukwano. Munnange kituufu. Ate goleka kulimba gwosinga n'okubagwa ate basayidi kiiki alina mukwano ki? Abagamba temugwa mu mukwano. Tolina mukwano. Sugolimba. Alimba talina mukwano. Omukwano tosobola kunyimba ndi sayidi ki? Kati kino kankubulire. Omuwala yenna asooka okumanya nti omwami otedde alina omukyalo omulala oba mufumbo tajja na laavu. Nze mazze naye kubanga nze I told you this thing nti no osobola okubeera nga omusajja wo gw'olina nga nange quality zalina zenjagala nze oba oyagala ng'oyingewo. Selfishness is inborn, naturally inborn from childhood. Buli muntu aba yeeyagaliza kirungi. Obujja nakyo kya butonde. Tosobola kuŋŋamba nti gozze ng'oli mu comfortable zone era nze ne laavu ey'enjawulo. Nobati wange nkwagala nnyo my love olimba. Nze alina n'empeta ku mukono oba onnimba. Wama kategedde. Kati tosobola kakasa muntu nti bwe kyakuleese ewange ki. Abawala b'ennaku zino babala byanguwa. Ekisooka kya bena abawala population nnene nnyo ku basajja. Bwe bagamba. Bategedde. Tuli bangi. N'emirimu egiriwo oba tegisasula bulungi ndowooze. Okay, most of the girls they are not satisfied with what they have. Obanga toli satisfied ojja kulowooza nti muti Nobert Events ajja kumwampa ya 5 oba nampa akakadde nsobola okutambula omwezi omulamba. However, fa abamu tuli selfish tuli bakopi mukko. Omwezi mulamba akakadde n'obutaka kuwa n'obutaka funa. In fact naffe tetuba nako. Ate wamma kati nze kamba atulire mbabuulire ekituufu. Tugambe. Fe abasajja tulimba nnyo. Twefuula nnyo kye tutali. Wenna naffe twagala otulimba. Abamu abalina obudde obwo. Fe abasajja twefuula nnyo kye tutali. Banaye basajja mujja kunsonyiwa mu kino. Kubanga kulaki njogera wente nina nange basisita bange ate nange abaana bange nina ab'obuwala. Naye n'omulenzi omu naye kati njagala kwogera mazima. Fe abasajja naddala ng'abadde mufumbo tuve ku sayidi y'abali abakyanoonya okwewasa n'okwefumbirwa. Naye fe abatambuddeko ne tuzaala tukola ki? Laavu yaffe entono. Era nsobola okulaga nti nina laavu yo naddala nga tonbikulirangako kunnikayo obanga sijikwa manyi because I don't want to kukyejjamu. I want to generalize. Kati saagala ate mukyala wange agende omwami wange era wewozeeko nga bukyagamba osaaga naye kirungi abimanyira because we address people. We address people and we work for the people. True. Omusajja yenna nga takukiranga bw'ati n'agikwambula awantike eba y'amaanyi nnyo. Bagategedde kyokolaba nze mu byensinga okukola ne mukyala wange linamu katono nze emu ku byemmanyi ebisanyusa ku mukyala ye moment eyo wala nze wange ne kati nkyakimukola era wetutuka mu kaseera k'ekisenge ak'omunda nze nyambula kaleega n'ennyambula n'entuuka wali naye omusajja atalina mukwano. Kulaki nkikola ekyo? Kuba nina omukwano gyali. Omukwano gwange tegufeedinga eri mukyala wange. Okategeera gwa ddala. Naye omusajja nga talina mukwano gy'oli kati njagala mukolemu ne flashback amufumitirize. Ogusooka gwakufaako nnyo ajja gikwambula ayinza n'okugamba nti giwanike wawo n'agirabira obulungi akaleega n'akakugjamu anti nze nagambe tewalina gye mumbuuza gye era tuwuliza naye muna tulina oyiga omulundi ogwokubiri ng'akuyisa okumuwaako wallahi ya Mungu yajja kweyambula imiriro alagaye ukola ki olinda ki ekikuleese tokimanyi songa omuntu gw'olina laavu gyali era bino tebifeedinga wekuba kunaabira mudamu ne mugenda gwe njagala otegere nti laavu teriiwo
bwa mwakayingira hoteli tajja na kugenda kunaaba. Tagena kubanga love yo tokola ki nze mbajala mbabe principles obo mutandiko buffalo uyi ndi mubululi ndi muyiga no mukyala nyini neera okumanya taba na love tajja kuba na kyakutya kyonna kyonna era olunga bwayingidde bwajja okuyingira ekina gundi obuliri naawe so ng'omukyala goyina omwami goyina kuwulira no love ine obuwakatirwa bwayo si bukyafu anti gwotayinaako nsonyi kiki kyegambye love eba yaggwawo nosonga love yo gwe eriko gambo waayo bwenna abasimusmeringidde bulungi anaayisibwa atya olina love gyali ate abasajja ojjukira omusajja yagamba mbuye ayagala nga tannanaaba anti katika atoyogeranga ku bantu webati olw'ensonga ne bwe twasomeranga waalingawo abasemba mu kiraasi bagambye bonna baafa oba tebakula tebakula olowooza bwakula n'abeera nga mu buto yali asemba olowooza bwakula era katonda amagezi agenda gamuwa bukulu katonda takola nsobi kyekyobola bayizawo ne kano kankayiseko yadde sikamukwano tero gamba abantu nga tuvuga eyo nga as you drive on the way nga omanyi principle yabavuga nti buli goolaba ku kkubo manya ti gwategeera abasigadde baki balalu okategedde era naawe era nekyo ekimu kyeggamba nti gwolowooza abantu betwasoma nabo bonna mu buto abaasembanga baasemberanga ddala nno wabeerangawo omuntu nga musiru ddala nga n'okuwandiika ogamba tuli mu siniya siri naye ng'ogamba gayunikula kitali mu P3 naye ekikwewunsa abo abantu bwe baakula ate ebintu bya Katonda tebiriiko ebyo ne ssente ne bafunamu ali ku luguudo avuga kati beogosanga nga muli kuwanuwe naye ng'agireese dabo indicate emyaka kategere so nebyo mukwano bw'ebintu bibiri kati oyo omwami wo yakunyumiza simaya yagala yali wange yali ku social media naye bannaye andi bw'obeera president yali wange yali ku social media kali ka TikTok yamaze mugenda ate mujja kusiba obukulembeze managerial skills obukulembeze obweganyi nze sikulembera abo uliriza kati kankule ne kino president aba president w'abantu bebona Noli ayagala woba oli side ki kanti ate kyabutonde kati fe abakimanyi nti omukyala aba mukyala naffe abami si ffe tutuukiridde ensonga z'omu kisenge zisaanamuko obuyonjo abaami tubeere bayonjo abaami abasinga kushevinga I want to generalize sagala kujja abaami abasinga ekinaabiro ekyo kitumenya naye bakyala baffe namwe basaidi kikamba w'amagezi omwami bw'oba omanya nti kunaaba kumumenya teri musajja anaaba mazigo kyanga kyemumenya kubanga abamu bali ku mizigo nga tasobola kugamba nti agenda kukozesa oba pakuleeta amasannyalaze bagabana magabane naye bw'omala okimanya ekyo ekikirala abaami abasinga tetutera kudda waka nga obudde bukyali tubeera nnyo mu bintu by'okuyiriba kuva wano kudda wali kati eyo gy'otuyanidde gy'osiiba gy'okola ki bw'ojja neweefubitika obuliri omukyala obeera muko naawe n'ensobi eyabaddewo olw'ensonga wakiri omwami kale wabeereko ku flask ennene ebeeremu amazzi agabeera lwedda agakola ki kati mbawaayo akasembayo gw'ojja okubiitingira omwami w'omutereze mu buyonjo omwami bwadda mugaye daddi lyo njagala kunaazaako nazo omusajja omukulu anti kati eyo oyina ky'omusigamu sigambe nti ogenda munaaza gwe muchallenging nti njagala kunaazaamu amazzi gayiwe mu bbaafu gatabula aganyogga n'agooca naye kyangwe ne sabbuuni bibeerewo nga biriwedde kale tajja kukkiriza omunaaze oba ne wanaabaziira mujja kunaaba bameka ekitegeezo manye fe abasajja tulina engeri gye mulina otukwatamu tulina engeri gye mulina otukwatamu naffe nga naffe bwe tulina obbakwatamu banga ffena sayidi zonna n'abakyala nabo balina weakness zaabwe naye fe abasajja tetulina kulowooza nti tugenda ne tufamu kamentality ddala fe abafumbo nolowooza nti wamala kyaggwa kyakola ki so nga ate bambi omukyala kwe tugenda tuzuula omukyala mutwale ng'amufunye omupya buli wiiki tutwale ng'akwana obupya akubeera munnaye tubyogera naye otuukira n'owitako otuuka n'okoowa
sikukowa kuwana naye otuuka n'obeera ng'oli afuuse bwana mwannyoko nga you too used ne bagamba mu you can't even spend a month and nothing has happened bituufu mune bagamba bituufu abaana kati abaana anti kati gundi yani gundi sugar nakugambye gwe kikubonyaabo mbadde njala kwogera dodo nenjogera jojo tondeetera emitawaana nja kundeetera emikyala abakyala abawaka bwe bakunnyonnyola nnyo ate banyiiga mangu ati baatumenye okubafuna dodo kankuleteri kintu omukyala omufumbo kati va ku bino naddala nganze gwenjogera ow'empeta kitwala kinene nnyo kubanga olina omukyala ewaka mubimanyiiko mulaya babeegayiridde nabyegayirira teri kintu kya bbeeyi nze nganze nobat nga kubeera na mukyala wange kitya alhamdulillah kulwaki njogera ekyo bula nwana nnyo kulaba nga ndisaavinga embeera eyo kale waliwo n'abayaaya baabitegeera mu bizinesi gye tulimu bategeera nti akasajja ako kati bwe mukayingira famire nja kuba mukanafuyiza ne bapaane bazannya emizannyo bizinesi yaffe eno nzibu ne bakwata ba media wange waka ne bajjanga abatembeeyi bingi bye baakola kwagala kutta maka gange naye neebaza Katonda nti ekirungi nti Katonda obanga ggwe oli innocent munaye Katonda alwanirirako nnyo gwe gy'otali naddala ng'obadde mutuufu nga baagala kukuzza mu kyalo so kati kulwaki oyogera ekyo njogedde ekyo ng'oyogedde ekya jjojo bajala kwogera dodo dodo nekikola addayo ne yeewoozaako ne bamusuza kitegeerekese anti kati ng'oggyeko n'ekyo kati ffe tulina era abatulwanyisa bangi abeefula bambega b'abakyala ajja kuleeta agambe nti tomanyi jjojo gyali nze nalina ekisiraani ky'omuwala kanzogereko erinnya sijja kwogerako sijja kuwa mention muwala yanfuukira ekisiraani yanfuukira akagatto akayinja mu ngatto tuli bwa mukwano anzogereko nange ekyali kinkosezaako mu mukwano mukyala muwala mulokole akubira mukyala wange amasomo mwenda gwa kiro zukka tusabe omwami ndaba bamutwala mukyala nkamuwa eddembe akole ki asabe ogenda okulaba kuba nze I access my wife's phone naye ebimu ku mateeka agafuga ewange newe basimu nga yagiguze nga simanyi sente gye yazijja ngenda okugira password mba mmanyi nti ekirawo eti newe bati nange era ge gamu aganfuga nze ne bwe mba nange nakagiguza ewange kulwaki ntuuse ku ekyo ewange baana ffe betu protectinga ku masimu gaffe namwalebwe muba mmanyi passwords naye abaana bo tebalina kukugira amasimu kubanga omwana katuuni biki ate ekirala nga bamanya abaana bazanya asobola n'okukwata whatsapp yo n'aweereza message naye nga biri awo oba ne basharinga abaana b'ennaku zino bamanyi lwaki njogedde ekyo nti nakwata kusomya mukyala wange ntusanga omuwala amuweereza message ez'enjawulo kati olwaba omanyi kati oyo omuntu omwami oyo nze namulabirawo nga malaaya ensajja tosobola kumalako na musajja oyo Katonda teyakukolera musajja oyo Katonda alikuwa omusajja namama ladde okwewa empeta bino byegamba bya mwaka gumu emabega mukyala wange katugenda weza myaka 5 ebintu ebyo biraba mukyala asobola okubanga mugumu era ng'ategeera nnyo naye webiyitirira bisobola omuwekeninga kituufu era muwala gwe kisiraani gwe nga ne kulwaki njogera bwe ntyo kulwaki mwinako obusungu bungi yali yeefulaabulya nga naye amaka gamulema era nga mukyala wange amanyi n'omugamba oyo si ye mwami olaba n'omwami kumayanga sitaani mubi nnyo nebba w'oyo omuwala baali bamuyita Robert olaba nange Robert bye yankolanga era paka abaana nabamusuulirawo ali Dubai ali kukola bwa maid which is not bad okukola sikituulira naye gwe oyagala ne mukyala wange omwagaliza akusangayo mu bwakadaama gy'oli kubanga obwe bumulemye kati ayagala kuttakuko era byansumbuwamuko kitegeera wanyi mukyala atuuka ne bimuzitowako ndaba omwami w'oyo mukyaki mwasabira alinamu abakazi nga 6 otyo era wamaki ova olaba Asha gundi mwegendereza oyo omweru oyo kubanga nalabyenga tuyita mu bintu bingi naye nga bumanyi nti fe abanafu tubeera gye tutabeera Katonda akola ki lwaki ntuuseeyo nayo natuli mu mboozi ya mukwano n'ensi y'omukwano nti omuntu asobola okukusuuza ekintu
gwe kiweetaaga oba kyolabye kyogenda okufunamu nakulimbalimba nakubuzaabuza naye kyeneebaza Katonda nti kati mukyala wange amala n'ategeera ekituufu kubanga omukyala y'omu oyo along the way yampeereza audios kale ng'alinga akuba akakule wali olowooza teyakulema teyagavaamu wuliriza teyagavaamu kibi n'ayogera message yayogera ng'ate ayogera ku baana bange paka alina kyeyogera n'agamba nti gwe byokyepanka paka n'abaana bo bajja kubona kati ye yabyogera kuba mukyala wange yali taliiwo yali embeera emutabuseeko neewumuliza kyokunaba kinene tokyogera nga yeewaddemu kaliivu ndowooza nga ono omusiru ye omutumbaavu ye mu busiru bwe yalowooza nti awangudde n'ampeereza audio n'agamba ebyo n'abaana benyini bajja kuzunga bajja kuvaamu n'envunyu wansi abaana abange ab'obuwala yali yakusaba n'ogaana wali kati mbitegeera luvannyuma mukazi yali anjagala olwadde ki twaze kusaba twaze muboozi omukwano anti mbadde njala kumanya oba oli musiraamu abere ndi musajja mulokole mbadde mbuuza ate munaye ate ekyobulokole okiraba kituufu nze ndi mulokole ali civilized olwo balokole bannaffe bakulimba nayogera eyo neefula ow'omwoyo naye nga taabakazi alina basatu kituufu ng'alina bangi okategedde so nebaza Katonda nti sitaani twamwe naye ngenda okukola research yali anjagala naye bro sobola kwagala amwese bro sobola kwagala soko omale contract ogimaleko nonyene ey'okubirwa kwongera osigaleyo eyo ode kuginda bazzukulu kuba abaana banamukola ebintu ebyo naye muvenga ku bantu olaba ddodo ekirala olaba balaba abantu nga batambula bulungi ne baagala balina engombe gamba at least ffenna tufiirwe kati mwana muwala yayina enkola ya ffenna tufiirwe olimba wafiirwa wekka era kituufu ffe tuli eno tweyagala tuli Uganda tweyagala omukyala bwambuuza hani weekend tugendeko wa era lwakuba nabalaba mu lyato nabalaba ku statasi mu lyato nga bali mu life jacket okyaliko ebyo bonna bonna obeera muteremundo nga mwebuli kutidde gwe sometimes yeetagisa abakyala baffe ab'ewaka onedda ng'ojjeko ekyokubeera abakyala baffe ab'ewaka kati usika mukyo kati shuga kyembanja otera laavu tabimanyi ati yejjukira saidi ki please Dodo I'm also an interview I know we are interviewers please don't interview me today we are interviewing no but yes please tangubuza bali wakujema kale ko munda chombuza nze ni mwana mtondeka kati teri moment mukazi baka ate mukimanye ekituufu kiba kirungi I'm saying it's funny okimanyi nti no at least oli ate abasajja namwe mbawaga bwerere omukazi tumudumirako misinde kubanga afutala oluzibere kinene nnyo ne oba olya nnyama irungi nga bakutenda ne wala gy'ow'amaanyi ekinene nnyo dakiika musanvu waliwo omuyaya atera okwewana mbunze musiba ekituttwa mbeerako paka ku makya osiba kyosiba because kiri kya butonde so kati take your time katolo mbuulirira take your time mukazi mukwate bulungi mukwate topapa olwedde omuntu abeera waali kati ekyo kyekijjayo abakazi kati abasajja kyo kibajje mu bufumbo abasajja munoba nze munsesa ani gwe mbadde ate ennaku zino kunoba kungi muno baba basajja you talked about somebody yanoba mbusibanya n'agenda wa anoba bwa nakuleka mu nju sibijjuki tubiveeko tuyinza kwogera erinnya mugonti naye nze olaba nze kujjukira eyanobye waliwo eyanobye nze ebimu ku bye neewaanirako ku mukyala wange mugamba nze sisobola kunoba sisobola kukusuulawo ne wali bakoze ensobi etya no njogesa ayogeza buto naye kibaddewo nga waliwo n'abadde mu bufumbo myaka 2 era n'adduka ku mukazi namwaka gumu
Mwache bayita omuntu obufumbo va mu bino ne mwesanga ne muga ne manyi ti ne mutandika n'okubeera nga mweyagala nenga temumanyi ti bamweyagala. Walo mbakiri kangule ne kintu tumanyi waliwo n'abatandika n'ensonga z'okubeera nga beegatta nenga n'okweyagala tebamanyi oba beeyagala. Anti abantu baalaze wala mu nsonga z'okwegatta. Relationship kye. Ati ne mwekwana oluvannyuma nga mweri ali adda. Anyway, only that love is something that grows gradually. Yeah, it grows. So sex comes before love since when? Waliwo yatulimba mbu through sex love can be smanya developed whatever. And then la feeling me I want that depth. It grows. Njagala okunzigulirako ku lujjirwe emmotoka. Ndekanze. Yokulujjirwe emmotoka. Ongulireko ku kimuli please. Kati awatawo kati abasajja bavaawo. Mufucho kugulira wa olujjirwe emmotoka akwesumzo ky'emmotoka. Nze soko lunzigulule. Wamane batoli mutu. Ngategedde. Ayinza kubanga level yete natuka ku mmotoka. Era wakiri akuyitirwa boda naga mutwale mukyala wange. Bwe nomanya nti at least oli sorted ku bya boda tebagenda kusasula. Anti tuli ku levels zonna ez'abantu. We serve all levels of people and let me tell you go. Ate yo love ya boda enyuma go. Fire. N'okutambuza egokyali ku ya boda n'okutambuza ebigere. Iyo njisaliza mu ddala kibi kigwana. Kimanye love y'okutambuza ebigere yesigane ku university kati. Ku university yesi. Niyo manungi ne mutambula ne mwera. Thank you for picking me. Toberanga basomba nti do what I say, don't do what I do. Tonninyi sanze boda wabu. Andoliza kigamba. Anti lavo ate y'okutambuza ebigere. Olaba oli wawanuwe saavugera kitiibwa kinalaba wawanuwe avuga. What are you? Gwe kankule kino. Dodo kankule kino. Okimanyi kitegeeza omwami oba gwe mweyagala biki ne mutambula mu butambuzi wano nga bwe tuli mu kizungu ne mwambuka kasozi ne mukirirako wansi ne muddamu ne mwambuka ne mudda gye mwavu. Akaseera ako kalina bondi gikabakola those are not our things to kill. But once in a while kutambula nti otambula nga kibonerezo. Let me tell you this tuve wali eri tukirire wano kugana amadala tujje wano tume tuvana ntambule na tuddeyo munda yeso akundi amuzamba kukirira pakiri wansi nga mpekera nti me I use the border as an option. Not as a mandate. Okategedde bulungi oyine emmotoka kyogamba bulinya boda ovaako nze jjo nabadde mu Irene na fenna tuzirinya ukimanyi ejjo nabadde mu Irene na muwiru nyine emmotoka nagiwadde batabani bange bageze mu shu bulira ninye boda nenva ku shock Serena corporate show gye nvaamu uliza mvudde mu corporate show buli muntu wasula nti buli azze wano nti nabati vesa alinye boda tuyine emirembe mingi nnyo nga tutambulira ku boda wawe nyingi lano tumanya nti futukira yowa kati boda temuzisembya nyate ne boda zibaberedde mbi then ekirala kutambuza ebigere nze kati kangule nje tubasanze walinga baina nembwa mujja kunsenyiwa nnyo siba kuba bukubi nnyo mukyala wange naye mama mutukubi weba weekend weba weekend muloze ko weba weekend weba weekend mutukube so that ndowooza n'abanda babagala wabawo olusi weekend wabawo olusi weekend wembeera ewaka obanga nasiibyewo obanga nkeddewo mukyala agenda kugula katugeze ebintu ku supermarket emmotoka mugirika waka mutambuza ebigiri ebuntu obwo bulaba bunene nnyo mu kulaba nga buteekawo enkolagana eyo bubeere nga dodo wuliriza nnyo lwakuba tonabuyingira ate era wamma teri asaba Sara kubeera ng'abeera sayidi kiiki yekka yino nze njiina ate kati gwaginsabira otulimba nti kati ejja kubeera egenda kubanga mupiira. The problem we have is literally everyone wants goyagala ekintu kyolowooza nze kyemba ndowooza. No, that is not how life is. Paka leero ebintu bino byakyuka weziba nga nomuziza mmwe ewaka mukuzenga kyekyo kyemwagala nawe notuketera nogamba era ebiseera ebisinga ojja kulaba nti no single mother atera nnyo okuzaala single mother bw'okyegendereza ennyo kati gwe nomuziza ziyinza okuba nga ze kugamba nina okubeera n'omukyala njagala mbeere nga njagala mukyala wange waliyo nze atayagala kummalako mirembe
sagala ebyo bintu byakuntambuza yes sagala bintu byakuntambuza muzetambule ne Nobert mutugenda mu supermarket sina genda kusongenda kukwata Fatuma abere waka mutume agende ku supermarket nja bikoliri waka ebyange byenjagala oba nabya ajja bikole nze ngenda njasame ku radio ne ku TV malenzire waka biye anti kati siyagala bintu byakungamba nti Nobert talina nga tozikula mukwogerako okusaawa zino kyanaku zino I don't want this interview to be about me, but tuna chinche tuogeddeko nga tunadda wano. Representing abaside chi. Agala beyambu. No, so la kuyamba ne ebintu nganze bwenyambadde ekitali kyange. Tubulaba I generalize say government abasajja abamugamba fa abasajja. Mu comment section kachanga utandika kunchaza. Nekwadde lusinza abadde omugenyi. Kachanga utandika kunchaza. Comment ejemu yoke government no bujjo sikimanyi ntino kikine kirowoozo nkinanzeka. Jem zija 5 kati this is an era that is not the former era bine ebintu byakyukamu buli omwe alina goals ze esawa zino omwalo omutasobola okubeera nga goal ye kubeera nga ayagala kwekolerera ate nga ebiseera ebisinga we all know singa omukazi yekolerera nabeera successful it is men are always going to be intimidated by that woman n'olwekyo tatera kubeera choice z'abaki z'abaami kyovola otero basanga teri yenna kyeyombekedde nga ali unsuccessful era abakyala basinga okubeera submissive be bana bagala nkolerayo kino neetaaga okitegeera ngambye abasinga majority so chengeza kugamba kiki majority mukwano minority yabana kyembekedde yeriyo nti nze ng'omuntu agamba nti nze sagala musajja era ebiseera ebisinga even Shiba yachogerako one time I want to refer to her interview at one point nagamba oba ngoyagala kufuna success ngeya Shiba ojja kusoka wejje mu ggole y'okubeera nti no njagala kubeera submissive and to be someone's wife because it's not going to happen wejjemu ekitwe ky'okubeera nti no ngenda kubalira ku Nobert mpaayo ochegere that's when you can achieve your goal of being probably like her ochegera abasajja bakola je bali nkucha batali ate banji ate nga nero obufumbo tebitera ku survivinga bugundi akola nga bona bakola era wamwagaza bossi we bossi wakuba because our bosses call anytime you know that tubaye tujjane bakubira sawe zoba n'omusajja manchi abeera agenda okulowooza even on a Saturday oshagera chengamba so bine ebintu byakyuka let people stop thinking tino buli omu agenda kuzaalibwa agambe nze ne mamange katino obolooza abamu bazaalibwa nga tebagenda kufumbirwa good nze ne mamange namugamba waba yagala goma simishana nabya mikolo nze I'm working nja kumugulira eya satini eya mayinja eya siliki materials zonna ajja kuzambala I know money is going to bring them in her compound but I will introduce my partner to my mom. This is my partner. Simanyoba, I don't know if I'm making sense. So for you, you banzi side chick over city, regardless. So for you to yagala, you don't believe in marriage. Yes, and I don't even believe in sleeping with a man. I don't believe in having this as our home, and I'm sleeping with you every day, Monday to Monday. I love my space. Sa bintu byakumalako mirembe. Newe ziba nnaku 3 nga nzize kulaba netuweza week mpuli yangu otandise okunsina. That is just me. Omuntu yambako story lumunga musajja bwatu nga yagamba mbu amukazi yangamba be wasabulungi ne musajja lwagira bali bake basana agamba by the way kyesa kugamba njagala open marriage. Bere eri. Yes. What is that? Njebiri but katwacho bompasa right chinga. Nayo yaba ino omukazi omulala. Regardless banaye me I would rather mbere ne space yange na obere ne space yo. Chovola bebisere bisinga ko chipe sobola okuwangala ate obufumbo ne butawangala nga maze okwewasa. Because of this nze nkubulya because of these things jukiro obadde tokimanyi nti nno omuntu afuluta buli lunaku kyekisooka obadde tokimanyi nti omuntu ennaku ezimu tayagala kunaaba obadde tokimanyi nti omuntu tamanyi kufumba bintu bingi byobadde tomumanyiike obuzezeze nti oba waliwo abawala bamu ababikola nti oba nze nika zange nzooza mulundi gumu okitegeere ng'ebintu wali tobimanyi ng'omulaba once lwazze ayambadde akanika kalungi awunya bulungi okitegeere kati oba tomanyi nti nasobola okulekawo esseppiki ng'erimu oba emmere yasigalawo like 3 days ago okitegeere there are a lot of things that you don't know about these people ebigendo kuletera omukyawa ng'otandise okubeera naye. I'm not talking about literally all the marriages but obufumbo obusinga obusasika kubeera nti nno abantu baneeno kyabadde asuubira si kyakoze eki
So I would rather mbeleko nawe ngende ogende like kati Black Sugar mpamu space njogere. Dodo kyebayita obufumbo. It is the only school where you graduate before going into the real course. Obufumbo somero. Yes, somero batugamba. Kati wabanga toyina bugumiikiriza na kwagala. Kuyiga byobadde tonnaba kuyiga na kumanya. Era obufumbo batojja busobola. Kati twagala tubyawule. Waliwo twogera abagamba obufumbo nga bo bakola ki? Nga gwe bw'okina mu bwongo buno ganzi obufumbo nedda. Sibwagala era siribwagala. Maybe time will come. Nawe batandika okuga nti baali b'amaanyi ng'ensi batya maybe okakkane. Because waliwo n'abafumbiddwa ku myaka 4. Waliwo n'abafumbirwa ku myaka 5. Tomanya. Naye obufumbo bakuweera certificate nga mutandika butandise kubuyingiramu. Kitegeeza nti obeera okkiriza results zonna ezikola ki? Ezigenda okuva mu ssomero liri. Mugende mu ssomero mutuuke bulungi. Era ly'essomero libawa certificate nga tekuliko pass mark, nga tekuliko nti wafunye 70%, nga tekuliko results. Okulabika mu bufumbo obwo. So Black Sugar oli mutuufu mu nsonga zo ez'abasaidi kiiki. Zobutayagala bufumbo. N'ababagala okufa obufi. Kati naku empeta kati Zubeda yagamba ng'ani anzija ku basajja. Kati empeta inaku zino like nabojjanga bugwe empeta ozo mwala mbute bibakanga inaku zino. Naye point ndala. Era in fact abawala bali bolaba. Baagala nnyo fe abalina empeta zino. Basaidi kiiki. Lwaki baddukira mu ab'empeta? Neno nga tulina ebizibu bingi mwe. Bizibu tulina bingi. Tebamanyi. I know. Na topic hiyo najinyumiza mukone mchala kati nga nange mmubuuza. Nekwera open ne mugamba faba wala tefe basinga okwagala. Munenge twagala afuna confidence na nti ono alina responsibilities amanyi. Bati batulowooza tu. Anyway, akasajja era munaye tolowooza nti olina omuwala gwezoga naye ate nga ndi mufumbo n'olowooza kababere baali mu kyaki bano benyini bemulowooza nti akyandala bayanaasaba okukamala. Kyokka twetulowooza nti mu kyaki tuyinza okufunayo abasajja abategeerekeka mu kyaki. Abe basinga okutwagala fe abali committed somewhere. Okategedde so ng'ate mu bakazi kiri the other way around. Mu bakazi fe abakyala abafumbo ab'empeta kituufu babakwana era bafuna outside marriage ne beegatta. Naye ekirungi abakyala abo abasinga baba bamanyi nti ayagala bwagazi kwegatta nange kyokka. Basajja batono nnyo ajja ku mukyalo w'empeta naga njagala kuwasa. Oba kategedde. So ng'ate abasajja ffe abalina empeta omuwala asobola okumanya nti ono ajja kumpasa yadde wampeta. Anti oyo yaba aspiring okubeera second wife. Oyo aba tayagala. No, kati kambuuze. Yaba ayagala kuba second wife. Ekigambo lwakuba okizunguwaza nnyo side chick. Side chick. Second wife ye mchala okubiri gofuna asobola n'okuzaalira abaana. Second wife. Yo second wife. Ngabo ebiseera ebisinga ngabo tera okuyisa omukyala we waka naye bw'omuyisa. Second wife. Nti era naye asobola okuba essimu. Yes, nti era naye asobola okuba essimu n'oviira omukyala wo olw'ensonga okimanyi neeno nayo famire yange. Nate nga side chick etagikuba. Kubanga nze sobola kwepampalika kubira musajja w'abendi. Okyegera kye nkugamba? Kyekyo. That's what. Anti asobola ogikuba neera oli wa ddembe okugijjako. Second wife omwa responsibility kye eba eyagala okwenkanankana ng'eya first wife. Just ekyenjawulo ekiriwo. Yes, just ekyenjawulo ekiriwo nti second wife ono ebiseera ebisinga tasobola ku decidinga kisinzira engeri gya kutemu omwami by the way. Yes, second wife ne first wife balina competition yaabwe endalamu nti by any chance osobola n'okunyiga n'ogamba ono kamuviire ng'ende eri. Era ebiseera ebisinga ono first wife asobola okumanya nti nina mujja wange. Nakitegeera. Second wife na mujja wange yazaalira ba wange abaana bameka? 2. Yazaala yatya?
Your second wife. Joyo. Your competition between first and second. Ate side chick. Side chick kati yenjawulo. Chick tazala. Bogenze wozalira boti obofusa second wife my friend. Toina kuzala. Second chick mu Luganda ye malaya. Malaya ate mulala malaya omulamuza. Malaya bali bakulamuza mbu. Shuga byebyo. Malaya wakulamuza. Bade sifunanga no budde bunyumyako naye mu kamera wetu. Mukwano gwange ddala. Kituufu uyo. Malaya wakulamuza. Nakinyonyola nga nkigereza ku mmere. Nakinyonyola nga nkigereza ku mmere. Nenkugamba nti emmere nabakwetedde emmere. Second wife ne first wife basobola okubeera emmere gy'oli mu kulya n'okkuta. Kati ebiseera ebisinga bwe babeera bakwadde emmere ng'oyagala tooke muceere ennyama bakuteerako ka side dish oba kuliko zisobola okuba oba ekinyeebwa oba beans kale nga ka side dish nga tebadde mmere yennyini to complement the whole of the food. Kaakati bw'omalira okulya n'emmere n'olya ne side dish gye bakuweereddeko n'ogamba kate n'ova naawe n'ogenda ne ku mudaala gwa chapati n'ogulako ekikomando kati oli ye malaaya kyekikomando bw'eba mmere. Obireeta mu mmere ojja bitabula naye lwakuba onaaganye buganye kukkiriza. No, nze bulijjo muwulira ayogera nendowooza kyagamba kye bayita side chick yono namba 2. Namba 2 era nina n'abantu amubeera. Kigambo ekyo wokiteka mu Luganda abaki side chick. Si anti kati nze siri Muganda we wali n'obuzibu. Sogere mu lulimi lw'omanyi. Nkyalo interpret. You will not interpret it. Okay, the thing is. Gwanga kina. Gwanga kiribeeko. Yogera. Ku social media. Yogera nze manye nnimi nga kyama. Lero tuli mu kumanya. No but. Oli mudinka. No but. Oyina omukyalo w'empeta. That is your first wife. Singokera ku macha nozaala mu ddodo. Wuliriza akankunyo. Tozanyira mu nsonga zange zino. Va mu bya first wife smart second wife tobigereza kunzi. Ayina gaddayo gawoza. Na first wife era kutegeza nsonga eno. Okay kale tugereze ku Eric. Ziwere ku Eric tayina gawoza abasajja bafumbo bawoza. Nze nakuza. No sikuwoza azini kuwoza. Chengeza ko kulaga nti kubanga nze sikimanyi. Ndisobola okuba n'omukyalo mulala ne muwasize wala n'embeera naye. Kati kale tina muli. Sikimanyi. Kale it's okay. Eric ayina omukyalo. Era oyo nze kati ku ndowooza yange. Ndowooza ate yabadde abeera side chick. Ate ono kyakola ki? Ono kati kiriwo ekiti. Eric ayina omukyala. Eric ayina omukyala. Era omukyalo oyo azadde babeera bonna oba beewasizza whatsoever. Era ebiseera ebisinga second wife oyinza bw'oba mulokole tebakkiriza muwasa. Tena muwasira. Chegera. Busirambuka. Bwaba musiramu oba ojja kumuwasa. Osobola anti kyengamba oba mulokole oba ojja kukkiriza responsibilities nti aizulu nazaala. Kati kankole my responsibilities, my dues, rent abeera wa nsasudde fees era ebiseera ebisinga okukubira n'akugamba ndooza abeeyo be baana ndooza ono ne bw'abonaabona n'afa ate maama tewamala okunzaalamu. Oyo omukyala namba 2. Oyo omukyala namba 2. Si side chick. Side chick batera n'omukweka. Ye kenyina sana nze nkubuulira. Era side chick takkirizibwa kumanyira mukyalawo. Nze buli lwe mpulira omwala yina nga yeeyita side chick ng'ali eyo. N'akeera ku makya. Nawe sigenda ku. Kubanga omwana nsusi. Ojja musobola. Yogera mu maaso n'emboozi. Kati singa okeera ku makya nze ntera biraba waliwo abawala by the way they are confused, they come to me ne bajja mu inbox yange nga bali confused. Oli nangamba nze olaba nina emyaka 2 nina omusajja mufumbo naye teta kyagala kunkubira masimu we mukubira amala ganzeko ne mugamba gondo yagala kukwate omunyonyole ki kyobola omusajja wabenize muyita waabendi siwo okategedde kategeera kati malaya yono gwogenda oba okusanga bate enaku zino ne batabira ku switch ne mubala kulaki abeerayo kyegere n'omugamba njagala kumpaako nkuwaayo emitwalo nkagere ebiseera ebisinga musobola obutaddamu kwera malaya kisinzirawo omusanze bankuwayo bwembeerako ne gundi eno gugwe batekola mbeerako ne kanako eganye genda mu maaso mbuuza buyize side chick kubanga ajja tubulira yekyayagala okutuwulire buwulira gw'obiganye side chick eyo omukyala namba 2 kubanga waliwo jjukira we namutandikiddewo nga twakatandika ng'agamba mbw agenda kukola side chick trip
naye omwami ojja side chick n'omusanga ebiseera ebisinga ne mukyala namba 2 atuka ekiseera no ebiseera ebisinga gondi omukyala namba 2 atuka n'ekiseera nga naye kenyina atandise okusitressinga nga atandise okwenkanankana nga first wife. ne side chick. What is a side chick? A side chick is a woman who carries on a romantic or sexual relationship with someone who is already in a committed relationship or married with another partner. Ne namba 2 side chick. Bangudde. Nedda oyagala kuwangula abawuliza basala omusango. A side chick is a woman who one dates in addition to a girlfriend or wife, usually in secret. In addition to a girlfriend or wife, usually in secret. In secret. Kigeza nti abanga amaze okutegeereka. Ebintu byembaga sisobola kulembera abantu ng'ebintu byengamba byenjagala okubeera sibimanyi. Wuliriza waliwo ne ba second wife ninga baliwo mu secret. Second wife ebiseera ebisinga ategereka. Let me tell you, I'm going to give an example. I'm sorry, this is my friend, she's my very close friend. I'm not mentioning your name, but I know bwana mpulira nga njogera ajja kutegeera nti njogera ku ye. So there's a certain gentleman that I know. Yali mu kifo kimu kyestagenda kwasanguza yalina mukyala we naye bwe yali akwana kyali wange yamugamba nga oli tetukyasula mu kitala kyekimu tukuza mwana sisikakasa oba omwana wange ebyo ebintu ntubina kugamba batera okwogera okitegeera that time nga n'omukyala oli gwe bagamba nti no bakuza bukuza mwana that time oli omukyala gwe bagamba nti no bakuza bukuza mwana nga naye bwageza n'alaba ono ono tebakkiriza mulaba n'omusajja neera nga yamwanjula nga kyaliwe omuwala ono n'afuuka na mukwano gw'oli omukyala okitegeera kati ebiseera yali side chick because you had to come into the family as a friend. Ochagere in a relationship ne jange kula mwaka gumu myaka 2 kati ndoza yatuka ekiseera nga naye atandise ofuna demands obanga atandise okubeera omukyala owokuki era akomekerera afunyo olubuto neera azaala neera bwazaala omukyalo we wakana ategeera nti ninayo kizibu ochege chingamba nti oli naye yazade era mukogera naye yasoka mugamba naye gwo kimanyi nti obadde kyali wange kali no nga yalowooza nti beyagadde of recent ngamaze kubeera kyaliwe kumba ate beyagala ki ochege chingamba nti amana solo oku protecting mentality y'omukyala we at any cost singa oba okyali side chick nera tuvola ba side chick alina amateeka agamufuga naye ate second wife asolokera ku machana agamba mama nze saazaala nze baganda bo tebamanyi nze wamwe tebamanyi nti eyo right naye ate okugikola kyo kugifa kyovola waliwo enjawulo masikati ga side chick nechi Musa Hassan agamba sugar se mutuufu era byatugamba just kuwabya nga nobati wagambye simulinako buzibu ono ate kati musanze mutwala naye tate John Sentonga ate John Sentonga nabamanyira ate John Sentonga agamba definition ya side chick yeyo ojisomye banna mukata kwata chiche no ate nze sige kati sijja nakugamba sijja kana na muntu ategerera ku do correction kitegeera waliwo banategerera ku example betugenda otambula it's okay, you're a teacher by profession. Me, I was a don't insult my slow learners. Me, I'm not a teacher. Then by insulting, then ku somero nanyunyulanga discussion we bichira chikole gamba mkwano. You will go to the teacher after class. I'm not your teacher. Ochegedde. Nyama kaina tawali gasomo. Wama kogala bago. Agamba ndakasobola. Sugar beera mwebyo byolimu. Sigala we myaka ujina amala negikububira kawe. Jirina je jigenda ku njokubira. Nonyo omusajja ne. Kati leka nkugambe mme. Olawe yagala kuba muwagizi gotala bakokati. No sagala kumukuba. Bana bawagizi boyo dodo nze nabamanyira manye. Eresa I'm coming to reply you guys temufayo as usual. I'm coming to fire. If you don't want to learn you stay. So for ebiretera abasajja okuva mu bufumbo si bingi. Ndebe bitono disrespect. Kati botegera nero kati abasajja kinewunyisa botegera nti no nayenze ndi mukusevinga bufumbo bulala tongamba nze nkumye bufumbo bwendi boyenda kuyagala nkusonyiwa nze bwenyina no kitegeera tuyagala kunsonyiwa. It doesn't make sense. Nenda uliriza mkwano sigamba nti doesn't make sense ekintu uliriza ndozo ba obujja bwa Katonda bwe bujja okay maybe
nti omukazi asobola okuwulira ng'akusenyiwe n'akuwa ne second chance naye ku basajja ffe olabanga kinene bannange kinene tamayina kyogerako buti kinene ne Eric azeze kwagamba kibasukkako kyokka mwetsoke anti omusajja ayinza obutakusonyiwa bulamu bwe bwonna era kyekimu ku biyinza okuleetera n'okukutemuza omusajja wasobola okukutemula oba n'akutemula kasi fe abaagala ogenda mu bufumbo one day bufumbo bulungi abufumbo tebulina ttabu advice joyinza tuwafe abali one day abalingizaako one day amujja kubufutuukamu one day advice joyinza tuwa ekisinga obukulu mu byonna kyolina okutegeera nti bw'oyingira obufumbo oba okkiriza ebirungi n'ebibi byonna ebibulimu okategedde ekirala gwetunuulire soka nga gwe Dodo wetunuulire oli muntu oli kitonde kya Katonda olina strengths zo ne weaknesses zo okategedde the moment bw'oyiva ku bagundi ba comment section the moment bw'osalawo nti ngenda kubeera noono mu bufumbo noono nga ye mwami wange ate abasajja bavo bayomba nga togenze kubaako bw'osanyusa naye ng'osanyusa mutima gwo na mwami we byonna byonna ebijja bisobola okujja nga bigezaako kubawugula naye musigala mutambulira ku mulamu sente bwe ziba nga teziwera mu bufumbo tumalako nti kati gw'obanga ekikuyingizayo sente tebuba bufumbo ate kati Dodo mwe muve mu kiraasi yammwe eno bwemuzeeko e Kampala ne mukwata kakadde n'ovuga ku benzi Dodo waliwo kye bayita obufumbo tebutunuulira benzi and in fact kankole nekino era nkitereeza waliwo abali mu bufumbo nga bali mu maka amatire bona nga gasinga ne gano owulira ng'avuga benzi ezakajja latest Range Rover naye nga obufumbo bwalimu tebulina mirembe abanyankole ne bagira nga akasinje n'okeeha waataaho mu bushwere ekyokulina okubanza wakola n'okweha obusingi awo Doreen eka yawulidde okategedde nti bw'osala onooyingira obufumbo olina kusooka kwewa mirembe gwe nga ggwe okategedde kubanga ku lwaki njogera bwe ntyo Doreen olina hidden characters zo olina hidden characters zange zona alina ezze omuntu gw'ogenda okufuna naye kitwale nti yeggwe kati nze sijja balimba nze nawasa mukyala wange nga tasobola kukkiriza nti sobola okuyomba mu kkale nga lwaki takikiriza anti ate oyombawo otya naye nga mudetingaawo kumbe ensala waya okategedde nina strength yange ng'omuntu naye tenina weaknesses kyekimu naye nti nze ndi bulungi nnyo naye nange sitegeera waliwo wensobola okusala leerwe nenjala n'okukola ki kati naawe omukyalo naye olina kukkiriza nti wano wengenze yingidde bufumbo and in anyway obufumbo si bwa buli omu bwe bagamba so sugar is right okumanya stand ye akono yakidictatinga ye n'agamba nze tekijja kuba but Katonda nsaba atuwa obuwangazi obeerenga wooli ng'asamba akadaali ono ne bw'aba tasambye kadaali asobola okububeeramu nga tisibwa akadaali naye nga bufumbo nga buli reasonable ate biri wadde gwolooza essaawa yonna nkubulidde bambi nedda so gwayagala okutunula mu bufumbo wamuwulira Dodo gwatunulira gwalaba akubaddyo tooki kisinzira ekikutute mu bufumbo eziba sente bwe zibula kitegeeza obujja vaayo nga bwogamba kitegeeza obufumbo bwa tebukyaliwo obusibwe obufumbo si sente obufumbo kati kankubule nekino Dodo nkubuulira ebiri mu bufumbo ebyaddala mwe kati mbabuulira Dodo owuliriza kino okimanyi waliwo abali mu bufumbo nga babubaddemu emyaka 10 kati miya muteringize fe tudiringa n'omuntu wa wansi oli omwami n'omukyala nga babadde beyagala emyaka 10 emabega nga bafumbo balina n'abaana all of the sudden omwami n'afuna obulwadde obulwadde bwa njawulo waliwo endwadde nnyingi okategedde
oba omukyala n'afuna obulwadde kye bayita obufumbo todduka ku munno gye bali babulimu obungi kati obulwadde obumu kati nga bulaba kansa pata nawo n'afuna cancerous infection yeeyo okategedde oguma n'ogamba ekijja kijje kubanga walayira mu bulungi ne mu buki ne mu bubi ekirala waliwo abaddeko mu bufumbo nga embeera yali nnungi nga balina ssente ne ziggwawo bulo ssente ne zituuka ne ziggwawo because ssente tebazidifayinga